Breaking news nina mawulire abiri agamu gassanyu wamu hali amandala agatali gassanyu ogenda kumbuza ati kiki ekyatuusewo olunaku olwaliro tutandikirewo mu ssanyu oba tutandikirewo mu maziga wetwogerera ssaawa zino eno ndowooza katutandike n'essanyu. Internet data connection esobodde okubeera nga ekomawo mu Uganda era wetwogerera ssaawa zino buli omu abadde akozesa wifi abadde akozesa Airtel abadde akozesa MTN abadde akozesa Laika wetwogerera ssaawa zino eno bamaze dda kubeera nga bafuna data connection though abamu ku Airtel tebalaba kubeera nga bafuna access eri WhatsApp naye bw'oba osobola okukozesa VPN nosobola kubeera nga obifuna era Bannayuganda abasinga kati oba weetegereza nnyo ku WhatsApp obogenze mu WhatsApp statuses olabira ddala bali mu kupostinga abamu bali mu postinga nga bakaaba awo wennyini ate batandise genda mu side ey'ennaku biki ebyatuuseewo awo wennyini tulo kalire ngenda kubeera nga mbikunywa naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpereka like bw'oba omaze subscribe nga weegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi Kugambye yasobodde okubeera nga ayita mu mikono gy'abasirikale era yasobodde okubeera nga abula bwetwogerera ssaawa zino tiri amanyi mayitirege ne poliisi yavuddeyo neyeegana negamba yo tinaba kubeera nga emulabako era olunaku olw'ejjo bwe balumbye ewuwe ate basobodde okubeera nga bamufuna badde baagala muteekako service bwe bagamba mbu kati abo mugenda kuba mumbulira mu comment section ababeerako side zeeyo emagere since internet basobodde okubeera nga bagikomyawo helicopter mwazirabye abasajja mwabalabye oba just agabadde propaganda omukulu Ramadan okuvaayo n'agamba nti no kirabika ebadde AI Bannayuganda bamutabukira endooza ne videos ezisinga nasobodde okubeera nga njibakolerawo osobola mu videos zange kadde nosobola okubeera nga okola ki obyerabirako wano wenyini wenjagala nkubuulize abasajja abaatuwangudde n'obululu millions 7 nezigwamu wano wenyini nkubuuliza mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi bamubye akatulu oba just bana basajja balina system ndala gye bakozeseza. His Excellency Robert Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nedda ebyo byavudde mu election eno nedda tagenda kubeera nga abikiriza era anytime from now agenda kubeera nga atubulira ekiddako live ya His Excellency Robert Kyagulanyi mbagambe mugirindire since bana basajja na internet basobodde okubeera nga bagikomyawo njagala tubeere very keen genda kubeera nga mbaleetera buli kimu ekituuka His Excellency Robert Kyagulanyi kweno channel making sure no subscribing ate bumaze liking so toberenga ofuna information mu budde soko tubulire egwe jobadde ani yawangudde akafudde ovweche kyenkwasa nako era paka nakati nze siri musanyufu ne Electoral Commission yatukoze disservice wadde oluvannyuma byateredde naye era kyatukubyemu ku percentage tubadde tusuubira kati tulinde byabo bye banaalangirira naye era tuwulire ennaku kulwekyo wadde ali waggulu Haja tinga kalulu kagwa kakati message kije mwine eri Bannayuganda especially abavubuka abana abatebawangudde abagala ogenda mu bwebugugongo banange amaanyi tegalya olowooza nti ogenda kukozesa amaanyi okugjawo ekyo oyinza okumaliriza kijjeewo nnyoko kati bwe kiba kijjeewo maamawo kitegeeza ogenda sigala ng'oli orphan so mwabalowooza nti mugenda kwegugunga musima mugenda tuterawo embeera nze bannaye nze nazaalibwa nze saalaba ku lutalo we nazaalibwa nalaba nasanga mirembe so bwe mba nsanze mirembe nsuubira nti nno akavuvuŋŋano tekagenda famire zaabwe already kati bagenda ziteeka ku nnyonyi zigende ebweru abaana baabwe babatwale bagende ebweru kati mmwe abali wano kubaffe abali wano batuteeke mu busambatuko bateekewo embeera ey'okukola ki ey'okulaga nti si bamativu woba olaba ebifo ebimu abamu nga tebalina ba agents babakuumira kalulu kati ogamba otya nti mu kifo ekyo Museveni yakubbye oba aba Museveni babbye nga tolinawo na agent akuumira kalulu oba kitegeera so twebuulye ekitegeeza tuwakunga kimala oba tolina tumatiza kimala omukazi bamuwakisa n'afuna olubuto togenda tukaka bukasinga Bannayuganda tukulonde President wewe Kaguta Museveni gwe tulonze ffe abamulonze kati mukumulonda twagala mirembe kubanga ye mirembe ye yaleeta emirembe ye ddembe so tugumiikirizeemu mu mirembe gino ffena tuginyumirwe paka tunaalinda olinda owuwo gw'onooyagala oba ekiseera kyo kikutuukeko ng'okyali mulamu ng'era oli mu mirembe naye kati Bannayuganda bwe baba basazeewo National Electoral Commission byenetugamba be tugenda okuwuliriza tugende nayo mu maaso ffe twagala nkulaakulana kwejja mu bwavu kulanga ne famire zaffe naffe tugaggawalako nga mmwe nze mpalana nnyo omuntu alina moolo gye siina kyova olaba nti nnwana nnyo nange njifune so
tubegayiridde bannayuganda temuwuddisibwa abavubuka tubeere ffenna nga tumanyi nti ffe abavubuka abaleero ab'enkya ate ab'enkulaakulana abagenda okununula eggwanga lyaffe. Okwekalakasa tekimala byonna. Obuliisa maanyi tebutegeeza nti nno bukkakasa nti oli musajja. Ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa, bugumiikiriza na ebyo. Ugandans are here standing to tell you, actually we are pleading, we are requesting you kindly to stand and say something because Museveni is not the president right now. He just took our seat by force, and we are telling you this. Uganda held elections 2 days ago, but the one who won is running house to house, and the incumbent who lost, he is declaring himself again as the president of Uganda, which is not right at all. Museveni must go! Museveni must go! I said this again once more for the last time. Ladies and gentlemen, Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Ladies and gentlemen, Uganda held elections yesterday but won. But we are here worried about people back home. People are being butchered in front of their children. People are being killed and buried in massive graves. People are being buried in mass graves. We are requesting you kindly to stand and say something. You can't just leave lives go just like that. Please say something. Break the silence before another generation is lost. Say something. Break the silence before another thousands of lives is lost. People are being taken, people are disappearing without answers, people are being taken, people are being killed in front of their children. Museveni cut off the internet, Uganda is in dark. We request you kind of say something, stand and break the silence. UK, if you really believe in human rights, Uganda is also a country that have human beings. They deserve their rights, and you can still say something and stop this. The incumbent lost the elections, and he's declaring himself as the president again. We are here to stand and say, Museveni must go! Tusaddakira nsonga olwaleero nga tukkiriza nti essaala zaffe tubadde tukusaba waziwulidde omuddu wo Museveni n'awangula akalulu. Wawulidde essaala zaffe omuddu wo Bisaso n'awangula akalulu. Wawulidde essaala zaffe Kasanda South ne yeenunula mu mikono gy'abampembe. Wawulidde essaala zaffe abantu bannayuganda ne bategeera ekigenda mu maaso. Wawulidde essaala z'abannamusozi ffe abaatambuliranga amalwaliro kilomita 6 nga kati gatuli mu luggya, abaatambuliranga amasomero kilomita 20 gatuli mu luggya, abaatambuliranga amazzi kilomita 6 katugasemera mu nju. Mukama weebale.